twayogerako ku nsonga y'eddogo abantu engeri gye batulogamu nga tuli ku byeyo era ne tubagamba nti nno baganda baffe bangi nnyo abazze ku byeyo ne batandika okufunira eno ebizibu naye nga ekizibu kimulondoola kuva waka era ne tubanyumizaako ne tubagamba nti mulimu abavaayo nga eddogo eryo bali bataddeko oba seekyo ne bali mulaamirizaako ng'ali Bulaaya. Abantu bangi nnyo bavaayo ne batulimba nti w'obanga oli Bulaaya eddogo terisobola kukolako. Njagala okubajjukiza olunaku lwaliro era n'okubategeeza nti eddogo tewali we litatuuka as long as ng'omuntu akuloga ayina interest y'okuloga asobola okukulemerako n'abeera ng'akuloga. We bigaana okukola just not jagenze okukuloga be batalina maanyi bulungi oba omuntu oyo ayagala okuloga tataddeemu maanyi nnyo gamala kulaba nga akutuusaako ekyo kyayagala obeere nga otuukako. Naye njagala okimanye bulungi nti eddogo gye liri erya ddala ddala. Imwe abatalabangako ku bantu be baloze oba nga tebakulogangako oyina chance toyina nnyo kiiso abantu tebaagala nnyo kukola bibi gwagenda okugamba nti eddogo teririiyo naye nga njagala okikakase nti eddogo gye liri. Ke katambi kano kengenda bateerawo ak'omu omwami omukenkufu mu bintu by'eddagala ng'ababuulira batya bwe balogamu abantu abali ku kyeyo era na ngeri ki ze bakozesa okubanga babaloga biki bye basinziirirako okubaloga ddagala ki erisobola okukwata amangu omuntu ali ku kyeyo oyina kuyitira mu procedure ki nga bw'onookera ku makya n'ogamba nti njagala genda bweru naye ngenda kukola ntya muntu ki omwangu agenda okunnyanguya okugenda n'ebyo gye biri. Tugenda yiga mu katambi kano wabula gwe wekka eyasubscribinga gw'ogenda okufuna information eno mu bujjuvu bw'oba tewasubscribinga obutambinga muno ogenda busubwa woba oli awo ate nga obwetaaga. Igwe ali ku neeno commentinga tumanye endowoozayo wabula ate era ky'otalina kwerabira kwekwata kadde nga buli video gye tuteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Yenze Sheila Adita ku mikutu gyange gyonna egy'enjawulo enkosa Sheila Adita page neyungako ne ku Snapchat kwendi, ku Instagram kwendi, ku Facebook kwendi, ku TikTok kwendi. Jangu obeere nga otweyungako tukole community yaffe. Katugendeko mu katambi kaneeno tukawe nnyo endowooza tukawulirize onaayogera musawo tumuwulirize ate era tubeere nga tukomawo. Gye wava abamu ekiba kyayisaayo kye mbagambye eriye yasigala nga akukoomera emmindi osiranire ku mawanga gy'oli. Eriye yasigala nga akukoomera emmindi abeewammwe baleme kulaba ku ntuuyozo kiki ky'okoze. Sente ne zikuyita mu ngalo ng'ebyoya by'enswa babaloga batya. Ne bw'oba wava n'oga nti nkooye Uganda n'odduka n'ogenda e Bulaaya. Kanviire abantu ba famire yange ngende nkole sente zange. Oli akutandikira mu linnya ly'okukuloga. Abamu nno babalogera mu byoya by'enswa. Mulaba waliwo kye tuyita nti omuzimu gwogwo gusitudde enfoofu. Ebisaaniiko ebyo ebisituka bwe biti omuntu abikwata n'abikulogeramu ng'alaamiriza mu linnya lyo. Ky'ogenda okukola kyonna kigenda kufumuuka bufumuusi bwekyo naye sente zikuyite mu ngalo. Kakati gwe n'ogamba zenkola lwaki tezituula ekyamazima terizikugwako sente gw'ozisaasaanya. Naye olw'okuba ziriko omuzimu guli ziriko amaanyi gali ge baakusitulirako nga bakulaamirizaamu amannya go nti gundi njagala buli kasente kaakwata konna kafuumuke kagende kakyo saagala abeeko kyafuna. Ate oli ayinza n'okukulaamiriza bw'ati bw'aba yakuyoola kigere oba yakufuna linnya lyo oba yafuna engeri yonna yonna gy'afunamu bakagweko asobola okulaamiriza ng'agamba nti oyo njagala agende ng'embuyaga akuntaatyo akuntaatyo n'otandika okuzunga ensi eno. Abamu babaloga nga basinziira mu lubaale wammwe. Mu lubaale mwasinziira. N'agamba nti gundi njagala ogende ng'ozunga bw'otyo mpewo z'ekikazi kukunsi. Kubanga abamu zitandika okuzisamira ne bigaana. Ne mutuula emirundi n'emirundi mutudde musamira lubaale yabafuuki. Kano nange kansuseeko ge mazima naye nga nsonga kyentwaza mu ddwaliro. Nze simanyi nange kyantuseeko olunaku lw'eggulu nga ngenda nkwata amasowaani nga ngapanga mu firiza. Jjukira firiza simanyi nange oba nze yakikoze naye siri kiwa nti nze yakikoze. Firiza eri kumpi ne we tuteeka amasowaani
oba obwongo ndowooza babadde busiimuuse nenzigula firiza nempanga y'amasowaani okiwulira kakati omukazi ng'agasanga nga mpita nze neegaana kuba nze sijjukira nti nsobola okukola ekintu ng'ekyo oba bwe bagapanzeyo ne baŋŋamba kati agamba mbu omutwe gwange olabika gwazzeeko ekikyamu sitegeera antwala abakebera obwongo balabo babulamu lwaki nteeka essowaani mu firiza naye nga nesowaani saazitaddemu bampaayiriza naye kyensijjukira kiri kimu lumu nateeka buto mu firiigi naye jjukira firiza eri kumpi ne watuteeka amasowaani oba nawunza naye kijja kitya okuba nga nze yakikoze ne neerabira olaba olwa buto najjukira nti nze mutadde mu firiigi nekwata buto nemuteeka mu firiigi ne bambuuza ate ono obudde okoze simanyi naye nga nze nkikoze nezijjukira nti nze eyamutegudde kakati ekibuuzo kiri nti ali kuŋŋamba mugamba si nze yakikoze abaana be bajjayo amasowaani ne bagategula ne bagateekamu ng'ate bo tebatuuka eri waggulu kakati ani ayinza okuba nga yakikoze kuba singa ze yakikoze ndowooza singa nzijjukira mumanyi opanga amasowaani mu firiiza ate kitera okuntuukako naye ze kino ŋŋamba banteze kitege sisobola kuba nga nakikoze nga sijjukira nti nakikoze kuba sijjukira wenapanguludde amasowaani waggulu naye ngateekayo ate nawe kuddedde firiiza naye ngassaamu kuno kuwunga nabaki mbo bagende bakebera omutwe nedda fimushikira fimushikira how nedda ate kanegezezaamu ebbanga ddene nga kagamba nti omutwe gwange guliko ekikyamu nedda batugeya tubageya tuze ndieno ngamba bateteeka tategera bulungi ate nabo bagamba mbuzi sitegera bulungi it was just a mistake ate sirikiwa nti nze yakikoze bannange akatambyako woba okawuliriza bulungi gw'olowooza omwami ono alimbawa ebigambo by'oyo omwami tolowooza nti nno bituufu era nga babikolera ddala oli n'akimanya nti nno aditanga oyo ali bweru n'atandika okukola olukujjukujju okulaba nti nno ebweru eyo wakulema n'atandika okukola buli kimu okulaba nti nno olemererwayo ofunirayo ebizibu eby'enjawulo abamu ku ffe engeri gye batulogamu kwe kukozesa amannya gaffe naddala ng'abafamire ng'abo buli okimanye okugootana mu famire kungi nnyo oli n'atuulayo n'agamba adita oyo tagenda kufuna mu kyeyo era kyovulaba abaganda baffe bangi nnyo bakola sente ku kyeyo nga toyina na puroguramu yaazo n'ofundikira nga sente ezo zonna bazikubyeko ekintu ekyo mukiraba oli n'ajja ku kyeyo n'amalayo emyaka n'emyaka n'akomawo nga talina kyakozeeyo oli n'atuuka ku kyeyo n'agwirayo eddalu oli n'atuuka ku kyeyo n'atandika okuwaŋŋanguka oba n'atandika okulwala ng'okwo n'agenda mu makomera n'afuna ebizibu ng'ebyo eby'enjawulo ebyo byonna bibeerako bad omen abantu betuleke waka nze nsiba bagamba tebatusanyukira nnyo olw'ensonga nti tubaleseyo wabula banyiiga bunyiizi mu kifo ky'otwegattako ne bagamba kati tukoze tutya okulaba nti omwana ono ali ku kyeyo tumuwumbawumba tumuzeemu amaanyi tumukumekume okulaba nti akola gye bujjeeyo mu maaso bw'anaaba afunye tomanya ayinza okuyamba abamu ku ffe wabula bo balaba bulabi engeri gye balina kuteeka wansi ekyo kikirize kigaane kubanga kiri so komoni naddala mu ggwanga lyaffe erya Uganda obutambi ng'obwetubusaayo tuba tusaba mubeere nga mubuwa nnyo amatu lwa nsonga this is a true story these are true stories ezibeerayo ezeetaaga okuwuliza ate era nga tuyina okuba nga tuziteekako nnyo essira tubeere nga tuziyigamu kubanga tomanya mwezo story mwe muyinza okuva ekintu ekiyinza okuyamba omwami oyo nga we mumuwulidde emitendera egyo gyonna gyamenye kansuubira abamu ku mmwe mubimanyi nti ate si abo bokka neeno yennyini gye tuli e Bulaaya ne bakama baffe basobola obitukola nawulirako omwana nga mukama we yamulogera waakolera ng'omwana oyo taligenda kuvaayo akoze emirundi n'emirundi ne buli ssaawa y'okudde bwaka weetuuka omwana oyo ng'omutima gumuluma ate ng'asigala ewa mukama we nti nabo bamanyi okutwerogerako kyova olaba mbagamba nnyo bano bannaabamu nnyo omunnyo ogwo ogunaabe buli woobeera n'embeera gy'otategeera nga bakama baffe bagunaaba bakozesa nnyo omuceere bakozesa amazzi ga lukuya bakozesa ebintu eby'enjawulo nti baba bejjako ebyo byonna ebisiraani bejjako ago gonna amalogo kuba nabo tebatwesiga bamanyi nti batuleeta obubakolera naye muffe mulimu
abeera guzalaguza, muffe mulimu abalogo, muffe mulimu abasobola okuba nga tubatambulirako, kyova olaba nabo babeera beekuuma 24 hours. Kati wane eno nsuubira nti mwenna nabateerayo ku katambi engeri gye bakozesaamu omunnyo. Akatambi ako oba wakamiisinga nga tewakalaba ku peegi kuno kwennyini eyaffe eya channel eya Sheila Adeta, mwogenda okunoonya enkozesa y'omunnyo entuufu, ogirabe, ogisome, ogitegeere, osobole okuba nga naawe eddagala eryo olikola. Nabagamba mweka abalina ebigendererwa ebirungi eri emitima gyammwe, eri obulamu bwammwe n'abantu abalala, gwolina okunaaba omunnyo. Lwa nsonga omunnyo guno ogenda gukozesa nga eddagala lyennyini. Jjukira ono si salt. Abatamanyi sea salt ogenda ku mutimbagano gwa Google obeera nga omusomako bulungi, omutegere bulungi, oleme kumusobya kubanga ddagala oleme kumusobya. Era ntubagamba nti woolamiriza obubi, ebyo by'olamirizeo ebibi bisobola okukuddira in anytime, kuba jjukira eddagala eryo ogenda ddinaabira mu kifo kimu mw'otambulira buli ddakiika. So ne tubagamba nti osobola okweyambulula ng'okozeseza eryo eddagala, wabula tonaaba munnyo ogwo ng'olina omuntu omulala gw'oyagala otuusaako obulabe, kubanga ebinaavamu munnange tojja kubanga obyagala. Yenze Sheila Adeta, kansuubire nti obutambi bunene obubadde very clear nnyo. Subscribing atanaba subscribing, akwata ku notification bell, commentinga immanye endowooza yo mu butambi buneeno. Atanaba naabwe subscribing otusangayo ku mikutu gyaffe gyonna gya internet. Imbaagala nnyo.